Rasulullah, all people praise only Allah, glorify Allah. Billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tukyeyongerako okunnyonnyola hukukul insan, human right, eddembe ly'obuntu mu busiraamu bwaffe buno. Abawalimu batutegeeza nti eddembe ly'obuntu Katonda yalimuwa. Era mu bintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yajja nabyo okununula ensi eno, kino kye kimu ku kyamuleeta okununula abantu. Era abasomi bayirimu eno, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuyita muharrir, ayanunula abantu okuva mu buddu. Obuddu okubeera omuddu wa muntu munno owa muganda wo, ekyo Katonda yakimuggyako olw'okujja kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ntusigaza kubeera baddu ba muntu omu yekka, ba Katonda jalla jalaaluhu ayatukola. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Katonda yatukola, gwe gwe twesinza, era gwe kutusaba otumalire ebintu byaffe. Obwe buddu omuntu Katonda gwe yakola bwe yasigaza. Ne obuddu bwa ebika ebirala byonna Katonda yabituggyako n'atwenkanyankanya. Awatali njawulo yonna, oba mu butonde oba mu bubumbwa oba kala, ebyo Katonda yabiggyawo olw'okujja kw'eddiini eno ne nabbi waayo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'eddembe ly'obuntu nno liva mu bigambo bibiri: human right, eddembe ly'obuntu, hukukul insan, eddembe ly'obuntu. Rights, hukuku kitegeeza right, haq, hakkiyo, that is your right. Naye ewaffe haki tetambula yekka, etambula ne wajibu, wajibaati. Nti gwena by'obanja ate ne banno bayina bye bakubanja. Bibeera bintu bibiri, hukuku wa wajibaati. Kakati ne haki oba eddembe ku bantu ababo, bw'oba nga kika kyo kiina kikikubanja ng'ekika, ate naawe olina ky'okibanja ng'ekika kyo. Naye mu by'obanja ng'abantu obabanja kukwenkanya, bateeka okukwenkanya amazima n'okukuuma nga memba w'ekika ekyo, oba nga memba w'abantu abo, oba nga memba w'eddiini eyo. Al-adil, obwenkanya, kye kisooka. Ne himaaya, okukuumibwa, kyekyokubiri. Ebintu ebyo no bikulu mu bulamu bwaffe, tebyawukana. Buli kyonna w'obyawuliramu oba tokyali ddembe lyo wadde eddembe lyabwe, kubanga gwe naawe osobola okwonoona eddembe lyabwe. Okuggyako obulyazaamaanyi, obutalyazaamaanyizibwa mu ngeri yonna, obutalyazaamaanyizibwa mu nkolagana, mu by'obusuubuzi, mu by'okubeera omwana, oba memba w'ekika ekyo, oba memba w'eddiini, oba memba w'abantu abo bonna, obutakutuusaako obulabe. Ebyo byonna obusiraamu kyebulagira abantu bali. Ekyo nno kikakasa mu ndagaano ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, yasooka okukola constitution eyasooka mu nsi muno ng'atuuse e Madiina. Yasangayo abawarabu abatali abakkiriza, n'asangayo abayahudi bo balina eddiini, n'asangayo abanaswala abatonotono n'abatalina.
naye bonna constitution ya Nabi Muhammad sallama buli omu yamuwa eddembe lye. Abayahudi n'abalekera amasinzizo gaabwe beesinze nga bwe baagala, n'abatalina ddiini nabo n'abaleka, n'abasiraamu nabo n'abawa ebibakwatako. Naye mu kigambo watani, ensi oba obutuulo bwabwe bonna baba benkana. Biri ebibaawula bitono biba bibeeyawulidde ku buli muntu, ngeri gy'aneesinzaamu, ngeri gy'aneeyisaamu. Ebyo amateeka digabitunuulira naye bibakwatako mwenna, ng'ebikwata ku security, bikwata ku bulyazaamaanya, ebyo amateeka kebigoberera. Kati gwe ng'omuntu olina ebikukwatako, bali babanja ddembe lyo, naye nabo balina byebakubanja okubeera omuntu mulamu. Mathalan okubeera amwetoowaze eri banno, obutabayiikiriza, obutabavumirira, obutasaasaanya ŋŋambo, okukolagana mu bintu byonna enkolagana ennungi. Eddembe eryo tulisanga mu bikolwa bya Nabbi bya mirundi mingi nnyo ebitasobola kuggwaayo, naye bitonotono mu byo ebisinga obukulu hadisi ya khutbatul widaa, Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amala okukola hijja yokka gye yakola esembayo, yayogera ebintu n'agamba nti abantu bonna ekikolo kyammwe kiri kimu, kyeyabajjukiza mu hijja eyo. Ye ne mu 10,000 ejakola hijja naye sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti mwenna ekikolo kyammwe kiri kimu. Anaasu li Adamu, abantu mwenna muva mu Adamu, ate wa Adamu khulika min turabi, naye yakutondebwa mu ttaka. Kitegeeza tulina kyosinza ku muntu tekiriiwo. Abagamba okujjako takwa ye minzaani yokka, otya kyenkanawa eri Mungu, kyo kyokka ekikuleetere enkizo ku bano, naye ebisigadde tebiriiyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yabakuutira ebintu bingi nnyo ebikwata ku bakyala, okubayisa obulungi, ebikwata ku ddiini, ngeri gye tunaagitambuzaamu. Naye by'obulyazaamaanya, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yajjawo kye bayita okuwoolera eggwanga, era okuwoolera eggwanga kw'Abawarabu okwaliwo mu kiseera ekyo yakuggyawo, ng'asoze kuggyawo okuwoolera eggwanga lya kitaawe omuto Harith baali baamutta. Hudhaili, ekika kya Hudhaili bwe kimutta, oba omuntu omu ava mu kika bw'akola omusango guddira ku kika kyonna, n'agamba okuwoolera eggwanga kw'oyo akuggyeewo, kati emirembe egijja mu duniya. N'agamba ne riba ngiggyeewo, ne riba gyesooka okugyawo ya Ammi Abbaasi, taatawe omuto Abbaasi, naye n'aba ng'agikoze eki, ate oba yasookera ku bakika kye. Nabwe kityo daawe etandikira mu nnyumba mwesibuka, n'eryoka ebona ku bantu, n'egenda ku kyalo, n'egenda ku disitulikiti, n'egenda awalala. Naye bw'oba tonakola daawa mu bantu b'ennyumba yo, wanzira shirataka al aqrabina, tiisa omuliro abantu bo ab'omu nnyumba yo. Ekyo bwe wamala okukikola, aya endala najja nti fasda bima tu'mar, yatula ekyo kikulagiddwa. N'alyoka obubaka bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bufuuka bwa lwatu. Sallallahu alaihi wasallama ku fathu Makka, ng'amaze okuwangula Makka, Bakuraishi baali mu kutya kunene nnyo nga tebamanyi kikyakukola. Tebamanyi Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyagenda obakola. Naye ng'omubaka yamanya nti waliwo ekintu kyateeka okwanukula. Agenda bateeka ku kibonerezo eky'okumuwakanya n'okumubonyaabonya emyaka 13 gye yamala e Makka n'ebintu byabwe bye baanyaga. Agenda kukola atya? Yabagamba, ya mashara Quraishi, ma tarawuna inni fa'ilu bikum, mwe mulowooza ngenda bakola ntya? Qaalu khairan, tukusuubiramu kirungi ya Rasulallah, akhun karimin wa ibn akhin karim, gwe muganda waffe ow'ekitiibwa ate oli mutabani w'omuganda waffe ow'ekitiibwa. Kyagamba gwe oli wa muffe, tukusuubiramu okusonyiwa. Sallallahu alaihi wasallam n'abagamba, idhabu fa antum tulaqa, mugende mbatadde basonyiye ebyo byonna bye mwakola tubikoze eki.
kyobalaba nga nabbi Muhammad sallama rahma nabiyu rahma ye nabbi w'okusaasira ye nabbi sallallahu alaihi wasallama ow'okusaasira ayaja n'ekigambo rahma muhijja eyo era sallallahu alaihi wasallama yayogeramu ebintu ebiwerako yayogera ebikwata ku misaayi gy'abantu ntalo kuttingana nakukola ki n'ababuulira buli omu eddembe lyayina mu kyo n'ayogera ebikwata ku maali emaali yaabwe haramu tekwatibwako tenyagibwa bw'oba ogiridde togirya lwa bulungi nga nenanyini yasiimye al arad ebikwata ku bo bennyini bitibwa byabwe bitibwa by'omuntu tebityoboolwa enalyo ddembe lye lyaba balinako athulum obulyazaamaanya obwo nabwo omuntu tumutuusibwako n'ayogera ku mazalimu west africa n'okwawukana twawukana mu ddiini twawukana mu bika twawukana mu misaayi ebyo byonna sallallahu salama yavaawo ng'abisudde n'ayogera ku bakyala abasinga okulyazaamanyizibwa mu nsi muno n'agamba atulaamira abakyala abo okubayisa obulungi n'ayogera ku amaanaati obwesigwa atali mwesigwa toyinza kukuuma ddembe lya banno nga toli mwesigwa eyo yonna njigiriza yaffe mweri mu busiraamu okumala emyaka 14 mwasatu neyo gyeyongeramu okumala nabbi sallallahu sallama lwe yajja era okulamira kwa Abubakar radiyallahu anhu kuyakwamira kamanda Usama bin Zaidi kyalaga obukulu n'ensonga z'eddembe ly'obuntu nabbi salama byayigiriza ensi eno kituwa ekyokuyiga kinene nnyo era ebigenda okuwandiikibwa ila yaumiddiini tebigenda kusangulwawo naye mu ebyo mu nabbi salama Abubakar radiyallahu anhu byalaamira kamanda we nga musiibula amugamba mano ta'dhib la tumathilu timbonyabonya omuntu wala taktulu tiflan saghira temutta abaana abato wala shaykhan kabira wadde omukadde wala mraa wadde omukyala abo abantu abo emirundi 3 mu ntalo n'obwe ziba zifaanana zitya tebakwatibwako naye ennaku zino ebyo 3 kumpi byonna byavaawo abantu bakola nga bwe baagala ebisi kasita byagaziwa oluusi tomanya kigudde waani bomu yokasuse egudde waani osanga abaana bafudde osanga amasinzizo bagabomodde bagasaanyizaawo omukadde n'omusajja muvubuka omulwanyi tebiina njawulo nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba mu ebyo tosanga mujja kuyita ku bantu abeesiba mu masinzizo gaabwe wanagamba amakanisa ne bananyinigo sallallahu alaihi wasallama ne omusajja we Abubakar radiyallahu anhu aga fada'uhum mubaleke wama faraghu li anfusihim n'ekyo kibo kyebeesibako bali masinzizo beesinza baweereza Katonda aga tembanyega kintu kyonna si balwanyi ate ebifanagana bwe bityo mu ddiini eyaffe bingi nnyo ne bamasahaba ne Sayyidina Umar yabigoberera yaseeka okuteeka etteeka lino ery'eddembe ly'obuntu mu nkola naye wakabula dhalika ng'ebyo tunaba kubimalayo aya nyingi nnyo ezajja mu Qur'ani ezikulaga nk'eddembe ly'obuntu ewaffe kikulu nnyo era gwe weesalirawo hatta n'ebigambo by'eddiini gwokola ki gwe weesalirawo kad jaa alhaqu min rabbika amazima gamaladde okujja eri Katondawo faman shaa falyumin ayagala ajja kukkiriza atayagala atajja kukola ki Katonda ayigiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku kigambo kya haqu eddembe lyo kyajja mu Qur'ani n'emirundi 194
nekijja emirundi 194 nekijja n'ebigambo ebirala mushtaqaati ekitegeeza ekigambo ekyo emirundi 76 ekyo kikutegeeza obukulu bw'ensonga eno. Katonda yennyini agamba nti la ikraha fi ddiini, surati Bakara, tewali kuwaliriza muntu mu ddiini. Gweoyogera by'oyogedde ne toyinza kumukaka. Ffe eddiini y'obusiraamu situkaka muntu kugibeeramu, obutafaanagana baganda baffe abanaswara eddiini yaabwe yali ey'ekitala. Eddiini ey'abanaswara yali ya kitala, bantu bayingira mu kifuba, obutafaanagana waffe wadde bagezaako okubiza waffe, naye history eraga nti eddiini yaabwe yali ya musaayi. Ate Katonda n'alaamira omubaka we ku ddembe ly'okukkiriza aga fadhakkir innama anta mudhakkiru, bajjukize ng'oli mujjukiza. The rasul lasta alayhim bimusaitiri, gwe toli wa kubakaka, tojja kubakaka. Surati Ghashiya, fadhakkir innama anta mudhakkir, bajjukize kuba gwe mulimo gwo. Lasta alayhim bimusaitiri, bagaa nti Katonda gy'ali yabatonda n'abatondera ebiri mu nsi byonna, n'akuwa obulamu n'akuwa ki, era enkomerero yagenda okujjawo. Oyo yekka yateekwa okwesinzibwa. Omuntu bw'aba alimu akategeera tayinza butakukkiriza, niwe kaba kaganye ng'omuleka. Agamba fa in aradu fama arsalnaka alayhim hafidha, bwe baba baganye nno ffe sitwakutuma nti gwe olina okukuuma ebintu byabwe. Inna alayka illa albalagh, gwe olina kutuukiriza otuukiriza. Era olaba Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba Allahumma inni balaghtu fashhad, mu hijjatil widaa'i yagamba ya Rabbi nze ntuukiriza omulimu gwe wantuma, julira. Aye n'akyukira abantu n'abagamba hal ballaghtu, abange ntuukiriza obubaka bwa Katonda, n'omugamba bala ya Rasulallah, n'asitula olugalo ng'ayolekeza waggulu n'agamba Allahumma inni balaghtu fashhad, nze ntuukiriza obubaka bwe wantumibwa, julira. N'agamba mu surati Maida ma ala rasuli illa albalagh, Nabi sallallahu alaihi wasallam omulimu gwe kutuukiriza eri abantu. Naye aya eno yekuŋŋaanya ezo zonna. Aga walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi, singa Katonda we yali ayagala abali ku nsi bonna bali badde bakkiriza, kulluhum jamia, bonna obutayawulamu na muntu yenna, singa ekyo Katonda kyayagala. Afa anta tukirihu nasa, gwe onookaka abantu hatta yakunu muminina, basobole okukkiriza. Surati Yunus, afa anta tukirihu nasa, onookaka abantu hatta yakunu muminina, tusobola banaafuuka abakkiriza. Zino aya zino nno ziri ku batali bakkiriza kumpi zonna. Fama balul muminina, kati ojja kulaba nga abantu ate bazijjeeyo bazitadde ate kubakkiriza. Ayakkiriza oba yakkiriza muzikiriza ya kika ki, kasaba yakkiriza Nabi sallallahu alaihi wasallama, n'akkiriza ne Katonda nti gy'ali, n'akkiriza ghaibiyat, ebye tutalabangako, oyo abeera mukkiriza. Eyo mizaani. Kakati ezo aya zonna ziri ku nsonga yaffe eno gye tuliko ey'eddembe ly'obuntu. Ku nkomerero akugamba la tajidana aqrabahum mawaddata lilladhina amanu, ojja kusanga abantu abo banaswala abali okumpi nammwe, alladhina qalu inna nasara, ababaga nti ffe tuli banaswala. Abo nno dhalika bi anna minhum, bayina bo kisisiina, abasosodoti wa ruhubana n'abaddinkoni, wa annahum la yastakbiruna, tebeekulumbaliza Katonda n'ebitonde bye. Abantu abo baba nga enjigiriza gye baliko baba bakyali bulungi. Era Qur'ani netulagira walakad karamna bani adama, twawa ekitiibwa batabani ba Adamu, agamba fe abantu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, tubeetikka ne tubayisa ku lukalu, okutambulira ku ngamiya, ku ndogoyi, kati mutambulira mu motoka, gaali z'omukka, ebyo byonna tebyaliwo. Wal bahri, ne ku nyanja tutambula nga twabita ku maato.
warazaknahum min tayyibatin tubawa ne riziki ennungi ntubagabirira ebyokulya ebirungi tubagabirira ebyokufuna ebirungi wafadalnahum ala kathiri mimman khalakna tafdila ntubasinza omuntu yasinga ebintu ebirala byonna katonda byakola surati Isra aya 7 ya ayuha alladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqisti mubeere beesigwa abange mwabakkiriza mubeere beesigwa bagolokofu nga mujulira mazima tumwogera bya bulimba tojulira bya bulimba ojja kutuusa ku munakabi wala ajirimannakum shana'anu qaumi tikibagaananga obwononefu bw'abantu oba pressure alla taadilu okulema okukola ki amazima adiluhu aqrabu littaqwa obwenkanya n'okukola amazima kyekyokumpi n'oyo omuntu atya katonda surati Maida kakati no adilu obwenkanya n'eddembe ly'obuntu tubyawukanangako buli obwenkanya lwobulawo eddembe ly'omuntu liba limaze okutyobolebwa obujulizi obw'obulimba kwogera ku banno bitali bituufu okuzunza eŋŋambo okujeeja twali bulyaza amaanya businga ekyo obwavu omuntu okwavuwala baulama baffe bakama baffe bo babulaba nti kutyobola ddembe ly'oyo mwavu omu ku basheekhe waffe yakafa rahimahullah Sheikh Sharawi yagamba nti bwona woolabira omwavu omanya nti waliwo omugaga yatutte emaali ye oba yamugjeeko ki esente ze ayamwavuwazza kyategeeza kiki singa omugaga atuukiriza ebyo byateekwa okutuukiriza ezzaka n'agiwaayo saddaaka n'aziwaayo oyo omwavu tayinza kubeerawo ku nsi lwekyo buli w'omulabira omanya waliwo ababbye eki emaali ye kubanga emaali ye eri wa muntu bw'obeera ng'olina sente katonda oluusi ayinza okuwa sente z'abantu 100 200 300 4 awulidde naye nga hakki yaabwe ng'obatolamu zaka bonna abalyegase naawe mu sente ezo bamalirwa ne bakusabira n'emikisa kiri ne kiba nga kikoze eki nga kivuddewo obwavu bubi nnyo Salina Ali yagamba nti singa omwavu yali muntu n'ali mulwanyisizza physical fight yali wadde amulwanyisa obwavu twali abwagala naye tubumalawo tutya tubumalawo n'ebyo era nabbi sallama n'eddiini yatuwa ithan okuwa zaka kiri mu ddembe lyaki ne wajibaati min huquuqi linsaani eddembe lya buntu bw'otagimuwa oba oyingidde ate mu kigambo ekinene omuntu omugjeeko hakki ye togimuwadde ne hakki ya katonda naye tokoze eki naye togimuwadde Mungu agamba inna Allaha yamurukum an tuaddu al-amanati ila ahliha katonda tulagira okuzaayo an tuaddu al-amanati ebitereke eri bananyini byo baba kwesize bakuteresize sente bakuteresize ebintu bakuteresize endagaano bakugamba olina okubizaayo eri bananyini byo wetha hakamtum baina nnansi bw'oba omulamudde wakati w'abantu antahkumu biladiri ate mbalamuze n'amazima obwenkanya inna Allaha kana samian basira surati Nisa mubalamuze naki n'amazima katonda yasinga okubuulirira abantu bonna era awulira bye twogera ate n'alaba ebyo bye tukola era mu Qur'ani mwennyini wala taktulu nafsa allati harama Allahu illa bilhaqqi omuntu katonda gwe yatonda haramu tattibwa tayiwa musaayi illa bilhaqqi kujjako mu mazima yasse munne musango ne gumusinga naye gavumenti ebeeriwo ekola ki emutta oman kutila mazuluman omuntu attibwa ng'alyaza amanyiziddwa nti tattibwa mu butuufu fakat jaalina liwaliyihi sultaana byokumulamula n'okusalawo kw'oyo amulyaza amaanya katonda yabalekera abantu be bebasalawo obattibwe oba batwala ddiya ebikwata ku baana agawala taktula awlaadakum khashyata imlaaki temutta abaana bammwe nga mutya okwavuwala
Abakuraishi abo mulaba battanga abaana naddala abawala nga balowooza bajja kubaavuwaza. Baali mu ddungu nga n'emmere yaabwe ntono. Bo solution gye baasalawo yeeyo ey'okubatta, kubanga bajja kukola ki? Bajja kubaavuwaza. N'ennaku zino eri abatya okuzaala kubanga bwavu, n'azaala omu, alowooza emaali ejja kubeerawo kubanga azadde omu. Neerabira nti Katonda ajja kukuwa eyo ey'omu gw'ozadde. Tewali nsonga lwaki akukola ki? Akuwa ey'abangi ate yatugabirira ffenna. N'agamba waqatilu fi sabilillahi, abange mulwane mu kkubo lya Katonda, alladhina yuqatilunakum, aba balwanyisa, wala ta'tadu. Kyagamba al-ainu bil-aini, liiso ku liiso, naye toyisaawo, la ta'tadu, inna Allaha la yuhibbu al-mu'tadina. Katonda talina mukwano era tayagalira ddala abasukka ekikomo, abasukka ekigero n'ayisaayo. Naye wamu n'ekyo yatulagirira sulo, okutabagana okusinga obulungi. Agamba ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kaafa, abange mwe abakkiriza muyingire mu kutabagana mwenna. Tewali kisinga bulungi okusinga okutabagana, ekimalawo mitawaana kutabagana, ate ne mutandika okulwana at the end, era okutabagana kwe kujja ne kubeerawo. N'ogamba lwaki tebasoose kutabagana nga tebanaba kulwana? Wallahu yad'u ila daari salaami. Katonda atuyita okujja muki? Nnyumba ey'emirembe. Atalina mirembe, atagiwadde banne, tasobola kukola ki? Atayimirizaawo ddembe lya banne, naye talina ddembe. Ne Daaru Salaamu agenda kuyingirirwamu abo abantu ab'emirembe yokka. Mungu agamba ku by'eddembe ly'obuntu lino, nti al insaanu akhul insaani ahabba am kariha. Kigambo kya Ali radiyallahu anhu. Al insaanu, omuntu, muganda wa muntu, ahabba ayagala am kariha. Ate eri tulinayo al muslimu akhul muslim, onalwo luganda lulala. Omusiraamu muganda wa musiraamu, onalwo luganda lulala. Naye wano omuntu oli muganda wa muntu, oba oyagala oba tokola ki? Anti mwena asuli yammwe eri, mwena muva mu kikolo kimu. Al khalqu kulluhum iyalullahi, ebitonde bya Katonda byonna bitonde bya Katonda. N'ekisinga obulungi gyali anfa'uhum li iyalihi, ekisinga okuba ekyomugaso eri abantu be, naddala abaavu bamulekwa. Agamba ammal yatiima fala takhar, muleke oyo nno tomukangukira. Wa masaila, n'oyo asaba fala tanhar, tomboggolera. Abo bombi abo oba kuyinako hakki ey'okulabirirwa n'okuweebwa. Naye saa'ila ono saa'ila yateeka okuba nga alina ebitendo ebitamukkiriza kufuna, teyeesobola, kateyamba, alina obulemu, alina ki, abo Katonda bagamba. Naye si muntu mulamu ow'amaanyi asobola okweyigira, natta ensolo ye n'agigaba nga bw'ayagala. Alina amaanyi. Abo sallallahu alaihi wasallama yabakwasanga amakubo malala nga bayigiriza kukola nsimbi, nga bayigiriza kweyimirizaawo. Naye wagamba wa masaila fala tanhar, abagamba abo abateesobola, abateyamba, abaliko obulemu, bagamba situbaboggolera. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ate wamu n'ekyo gwe omulamu, ebyengalo bya Katonda byakuwadde nabyo bikole ki? Bimwebaze. Atasobola kwebaza Katonda, teyasobola kwebaza bantu. Atasobola kwebaza bantu, tasobola kwebaza Katonda. Tino yonna nno ge maddembe gye tubeeramu era mwe tuwangirira. Eri gye tugenda ojja kulaba nga Human Rights Declaration, nga byonna kumpi byava mu bino ebyaffe, eddembe ly'obuntu n'amateeka ge baliteekako, ne conventions byonna ojja kusanga byava mu njigiriza eno, kubanga mu kiseera ekyo eddiini y'Obusiraamu n'amateeka
baliwo batandikira okubiraba ewaffe gaali byajjula dda. Okulangirira okwasooka kw'eddembe ly'obuntu kwaliwo mu revolution y'Abafalansa 1779 jjojjo wano myaka nga 3 ebyakayitawo 1789. Ate okulangirira kw'ensi yonna Abafalansa bye basooka bannaabwe ku kintu kino ekyokumanya eddembe ly'obuntu ti omuntu alina ekitiibwa kye. Naye United Nation yo yalangirira 1948 yalangirira 1948 era San Francisco kibuga kiri mu America eri wansi ne balyoka basobola okuteekamu ki eddembe ly'obuntu n'okumanya nti omuntu talyazaamaanyizibwa ali naye talyazaamaanya. Ate abateekawo eddembe eryo katugeze mu America Cassin ne mukyala wa Roosevelt be baatula ne bakola ki ne bawandiika ebyo, naye balina omusajja ava e Lebanon Badri yali looya mu 1927 yateekateeka amateeka gonna agafuga eddembe ly'obuntu era olaba bw'abanga Badiri ye already yalina mabaade entandikwa n'ensulo mwajja yakuukira ensaani ne bateekawo eddembe ly'obuntu amakooti agalamula ag'ensi yonna agalamula abantu bonna. Mulimu omuntu gw'otasobola kulamulira wano naye omukolo otya omuleka n'abeera zaali mirala abadi wate okuteekawo amakooti amalala agakola ki agakola ku bantu abo abalyazaamaanya. Ate Roma nga 18 ogw'omukaaga 1999 bwe baafuna ekkooti enkulu ey'ensi yonna etunula mu misango eby'okutooboola eddembe ly'obuntu ebiba bituukako 1998 naye olabye mu Busiraamu nga byo byaliwo byatandikirawo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yaliwo. Egyo nno kyebakugamba nti addiini y'Obusiraamu wal asili era guno omulembe gwa Qur'ani. Bakubiriza mwena musome Qur'ani mudumu mugisomo ate ensoma y'okugyetegereza afala yatadabbaruna al-Qur'ana amma ala qulubi akfaluha oba mutima gyabwe kuliko envumbo. Eno ensoma gye tusoma ey'okufunamu empeera mugisome naye ate ensoma eyatadabburu gye muba mukola. Olaba bano bannaffe bagisoma ensoma eyatadabburu ey'okugyetegereza bye bajjamu ddembe lya buntu. Eddembe ly'obuntu eryo bwe livaawo tewaba mirembe mu nsi. Eddembe ly'obuntu olimu mulyazaamaanya omupakasi n'akola n'atasasulwa omwana n'alwala nga talina ddwaliro gy'alaga abantu boonoona bintu ebya public mutawaana guba gukoze eki guba kuzze mu nsi. Olwekyo eddembe ly'obuntu mulikuume nga bwe mulabye ate ewaffe eddiini. Eddembe ly'obuntu ewaffe ddiini kyova olaba etteeka bwe libeerawo ate wansi wabaawo ekisonyiwo. Amateeka bwe gabeerawo wansi wabeerayo ekisonyiwo. Asonyiye asinga oyo ayagala okuwoolera eggwanga. Ekyo ekirungi ky'Obusiraamu kye bulina. Ahadiisi enkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama enkola y'ababaka be enkola y'amasahaba radiyallahu anhum nyingi nnyo ku bintu bino ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu. Ebungereza yo baamala kuweza emyaka 2015 njukumpi emyaka nga 7 ng'Obusiraamu bumaze okujja. Ne basooka bafuna ekiwandiiko kye bayita Magna Carta
yendagaano gye bakozesa kabaka waabwe John nti ng'alaganyisa abantu ba Bungereza nga bawa eddembe lyabwe naye luli yabaabanga kabaka abafa Abafirika omuntu toli muntu bakukola kye baagala batta bwayagadde okuwa obulamu n'amuwa n'ebyo bifaanagana bwe bityo naye yasinga okukata ku mulembe gwa Henry owookusatu myaka 1216 ekiwandiiko ekisookera ddala lwekyasookera ddala okufuluma kibayita Petition of Rights. Ekiwandiiko ekyo bwe kyafulumira mulembe gwa Henry ffe eddembe ly'obuntu abasiraamu baali byanywera dda abasiraamu baana baaboobo abaddu tibakyalimu awulidde naye bano ate bo baali bagenda kutandika kusuubula buddu azifudde eddembe ly'obuntu biro teririwo n'olwekyo Bill of Rights endagaano y'eddembe ly'obuntu okutandika eyo mu bazungu emyaka egyo giraba nga miwanvu nnyo ate era bwe baalikola lyali terikwata ku baddugavu oba abantu b'amawanga amalala byali babyemalira byokka teriringa eryaffe ery'obusiraamu kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebibye biba ly'abantu bonna ebifaanagana bwe bityo bingi naye ojja kwetegereza nga biwandiiko byabyo byonna obusiraamu tebulina gye bajja mwe bajja ki ebintu ebyo ate n'abasiraamu baffe babayambako kinene nnyo bascholars baffe bajurists balooya babayambako okukola ebintu ebyo International Covenant on Civil and Political Rights eyo 1966 gyo wano lwetandika International Covenant on Economic and Social and Cultural Rights kalicha z'abantu okuziteekamu ekitiibwa empisa z'abantu bonna situlina empisa zezimu bali beeripe ffe tuli baddugavu zigi tulina ebyaffe balina ebyabwe tulina emmere yaffe balina eyaabwe tulina empasa yaffe nabo balina eyaabwe tulina enzaala yaffe nabo balina eyaabwe n'ebirala bifaanagana bwe bityo awuli ffe obusiraamu bwabikuuma naye bano okutuusa mu 1966 bwe bakkiriza nti naffe abaddugavu n'abantu abalala balina ki balina eddembe maada eno yakula nnyo okutuusa lwe byayingizibwa mu dasaatiiri mu constitution g'ensi yonna tewali gavumenti mu nsi muno etalina katundu kano n'olwekyo wetugamba nti eshariya bano abasajja tebateeka shariya mu nkola yiino eddembe ly'obuntu lyonna eva waffe kati bweba nga liva budde waffe ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallama kyeyajja okuyigiriza oyo alimul kitaaba wal hikma bigambo by'eddembe ly'obuntu ekitiibwa ky'obuntu ekyo sallallahu alayhi wa sallama kyeyali ategeereza bwagamba inni rasulullahi ilaikum jamia eri abantu bonna ekyo kyaba ategeeza era tamruuna bilmaruufi watanhauna anil munkari batugaa tugulagira abantu okukola obulungi tubagaana okukola obubi ekyo kyabagamba watuuminuuna billahi oluvannyuma lw'ebyo ebibiri twenkana ffenna abalina ddiini n'abatalina tubyenkana maaruufu ebeera maaruufu eri omunaddiini n'atali okuyisa abantu obulungi ani ayagala okumuyisa obubi atalina ddiini ye ayagala okumuyisa obubi nedda awulidde naye tayongerako watuuminuuna billahi kiri kyenagambye nti takwa yekwawula ku bitonde ebirala takwa yokka naye ebisigadde mufaanana nti amateeka gano ag'obusiraamu ge gakola ki ge gaba gakufuga nti nno kyova olaba mu nsi z'abasiraamu eri katugeze Misiri babaga nti kooti zaabwe ziramuza busiraamu awulidde common law ebitali mu shariya bitono nnyo gano amateeka agatufuga wano ebitali mu shariya bitono nnyo olunaku tutufuna sikola abitugiramu byonna olyesanga kumpi byonna tukola ki byonna byaffe omwalimu omulungi nno yoyo amanya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyayigiriza ku nsonga n'amanya ekikola kati kyekiriwa kikyali asiru kiringa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakiyigiriza
ng'esheriya bwe yayigiriza oba kyakyuka bwe kiba kikyuse nga kikyuse mu bubi timukyali maslaha g'abantu nga tulwana nga tukizzaayo. Kaakati bali bamala okukola eddembe lyabwe ery'obuntu ate abasiraamu baatuula Organization of Islamic Conference kibiina tabamuruka yeringa United Nation yeyaffe ey'abasiraamu etuula ejedda Secretary General waayo ajja wano mu Bulaba nayo neetuula neddamu okukarara human right okugiwandiika buto ne bagikannana ne bagitereeza neeba nga ffe tulina ey'abasiraamu weeri n'ey'abali weeri naye enjawulo kumpi teriiwo. Enjawulo kumpi taliiwo. Enjawulo weebulirawo eyaffe tutandika na kukkiriza Katonda ntukkiriza n'omubaka kyekisooka ntukkiriza n'empagi ettaano n'ez'obukkiriza eri tebiriiyo kubanga eya United Nation y'abasiraamu n'abatali basiraamu y'abantu bonna awulidde naye ebisigadde mu neeyisa mu kiki byonna bye bimu okuggyako ennaku zino bazze babikyusa inshallah next time wetujja okwongera wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wasallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh people praise only Allah. Glory